Mchala Barbie Kyagulanyi alina kyagamba mulina masawo ate ye Calvin Kayanja avuddeyo n'atabukira bakadaama bajja mu kamera ne mutandika okwekaabya byonna mbirina masawo ngenda bambi kutuusaako ebyakapeesa byonna mbirina mukwano ate ye mwana muwala eyata akatambi kyaddaaki avuddeyo ne yeetondera eggwanga era n'abategeeza nti si y'oyo ali mu katambi ako Justin Tura kubanga oli yakozesa ebifaananyi bye nebirabika okubanga bisaasaana naye nga si yeyo eyali mu ka sex tape go wenna n'abakeetaaze ojaba onkonakawo mu inbox ate mbere nga nkakutuusako lwansonga YouTube tusobola tukkiriza kubanga tuteeka vidiyo ngezo waneeno naye nga kasooka okwebaza gweno omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG nti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala ate nga naawe tanaawo kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribingako na ku notification bell ate tubeere nga bugiro yetuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga sirabidde babiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba ate Hajat Kaloddo akugamba akulombera edduwa byonna ebibadde byekutte ne bita naye nga sinaba kwongera amawulire g'onnaku olwalino badde nkusaaka vidiyo kano kampereka like ate kasobole okuba nga keeyongerayo nga bwe nkugambye mwana muwala ono yavuddeyo ne yeetondera buli omu era nga yategeezezza nti si yali mu katambi kali akagenda kasaasana akatambula era n'asaba buli omu alabike okuba ng'amusonyiwa nti mukitwale nti oyo sisita wammwe gw'omugezako okwonoonera erinnya ate ye bambi muganda waffe Kapeesa Musa gwe tumanyi nga Kyobe Musa bambi eyatuva ku maaso olunaku olwaleero agenda ba agalamizibwa wali essonde ku bijja by'abajjajja baabwe ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero era nga bantu bangi bambi basobodde okuba nga bagenda basuzeeyo wano Kapeesa gy'abadde ng'abeera then ne bamala ne bamutwala gye bagenda okumuzika naye nga tusaba bambi Omukama alabika okuba ng'agumya famire y'omugenzi era nga n'omugenzi bambi amusonyiwe ebyamusobako. Zikiriza ate mbe nga nkulegera Barbie Kyagulanyi wamu ne Calvin Kayanja ku byakadaama. I sign out. Kambalage ekika ky'abantu buli omu kye yeetaaga mu bulamu ate abasinga tukiisaako nnyo amaaso tetumanyi nti abantu ekika kino tubeetaaga mu bulamu bwaffe. Twetaaga abantu abatunyooma, abantu abanaakeera ku makya ne bayimirira mu lujjudde ne bagamba nti oyo tabisobola ebyo tabimanyi tamalaako ebyo byabali abanene eyo naawe munafu. Abantu ng'abo batusoomooza batwongera nnyo amaanyi era ebiseera ebisinga okeera ku makya n'ogenda n'ogamba kankikole mulageko nti nkisobola. Kale nno abantu ekika ekyo tukyetaaga mu bulamu bwaffe. Mulekeraawo obufere bantu mmwe n'ogatunuulira agannyo gaago guli ne gukwata essimu ne gugitega bulungi ne gugiteeka wali ne gwekaabya mbu obuziga bwe gumala okwekaabya ne gweditingamu awo ne guteekako ne kafiruta ne gupostinga. Sisuubirayo muntu ali mu nnaku ayinza kukola ekyo. Bannange bw'olabanga oguntu ogupostinze vidiyo nga tebakukutte enkwate nti oli akaabira wali amaanyi agakaaba n'aganakuwala ate ofuna otya agalikodinga essimu agerikodinga. Bagundi tulekeraawo okufeekinga sadness. Bw'oba tokiwulira tokikola teryajja kunenya. Bw'oba amaziga tegajja tokikola. Teri muntu ali mu pain ayinza kwekwata ka vidiyo mbw akapostinga olagaani ddala ofaaki mukwano ofaaki mbu n'olaba nno n'agasirwa agagoberera bambi sorry I can feel your pain. No one alina pain ku mutima ayinza kwerekodinga n'apostinga. Can you imagine a situation mbunkaaba olwo nenteeka wali ekisimu kyange nendikodinga amaziga gange olwo nempositinga. Bannange social media gyetututte ebyo bipositinga ago genda okugusanga behind the scan the camera guli eyo guli ku miwumbo gya mmere naye nga akavidiyo gwe kataddeyo gulaga nti gubadde mu maziga. Tulekeraawo okufeekinga obulamu, tulekeraawo okufeekinga sadness. Teriyo muntu ali purely sad, ali purely in pain ayinza kwerekodinga n'aposting olagaani. Kale ofiiriddwako omwagalwawo kati otulaga kinti okaaba tukole ki? Feel your pain, kikole nga ggwe bw'oba oli mu pain. We don't need to know. Mulekeraawo okufeekinga. In reality teriyo muntu yenna awulira nnaku ayinza gi-expressinga ye mwennyini mbu
mumwekaabya amaziga ag'ekirogo muli balogo nnyo bantu mmwe abalikodinga nga mukaaba ne mupositinga amaanyi agapositinga mugajjawa ddala bwe muba temunoonya content abantu ab'ekikulu ekyo bannange mubeegendereze distance yourself from this kind of people abakwata ebisimu ne beerikodinga nga bakaaba n'amala n'agenda mu process ey'okupositinga mukwano nze nkwewuunya amaanyi gy'ogajja kupositinga amaziga go ddala bwe gaba matuufu naku ki eyo gye muyina ddala ng'osobola n'okuteekawo kamera ne weeteeka mu moduzi z'ennaku n'omala okalikodinga n'opositinga n'ogutunuulira emitwe biba naaga nnyo teri muntu gwenkyawa ng'afeekinga nnaku nga gawala ago n'agalenzi ge mulaba mbugukaaba bwe guti ne gukola bwe guti gandi iti yo mother's something